Inside Story Uganda, real source of political updates. But given tulina omukisa tubalina njagala batunnyonnyola kibategeeza but also n'okuba nti lwaki bakiremeddeko nnyo lwaki buli asituka okwogeraga tugenda mu protest vote buli omu akuwa interpretation eyiye. We need to hear that straight okuva mu kamwa kaabwe nga bannyonnyolegwa. Ndoza ntandike naawe Honorable Dennis Kabira ku nsonga eno protest vote efuuse ensonga kiki kino and what do you intend to achieve nakyo? Ekisooka ebigambo byoyogedde mu Luzungu kati nze njagala kubyogera mu Luganda abeekatikamu North babitegeere. Ekigambo protest kitegeeza kuguguba. Okuguguba okuva ku ki? Ekigambo vote kitegeeza kulonda. Katugase ebintu bibiri. Tugenda mu kulonda okw'okuguguba. Byebintu bibiri. Ekisooka gavumenti nebadde etambuza ekintu ekyokumalamu abantu. Just some clarification. So obululu bwetubadde nabo obwekyalo just nkuzaho katini naye mwabadde mu protest vote because bwe muzze mujanjula ebbanga lyonna muzze nga nti akaluke tugenda mu konna kakuguguba it's going to be a protest vote. Did it also apply ku kaluke twakavaamu? Yensonga lwaki nkugambye kyetukkaanyizza ne bapenalist bannange nti buli awabadde omuntu yina yayimiriddewo nga wa national unity platform yawangudde. So a protest vote. So kitegeeza nti abantu bagugubye okuva ku ba candidate linda kumalirize bagugubye okuva ku bantu abateereddwawo ekibiina ekiri mu buyinza. So protest ke kalulwako okuguguba nga tuguguba okuva eri government. Bw'omala ekyo okukimbuuza tubuuza bannayuganda nti lwaki muguguba? Lwaki abantu twandiyagadde bagende mu kalulwako ak'okuguguba? Tuguguba olw'okubanga government eno etufuga yatujje ku nkola ey'amateeka netwala ku nfuga ey'amagye. Tuguguba kubanga gavumenti eno ebba ssente y'omuwoomusolo n'egikozesa ebyayo. Tuguguba kubanga waliwo obusosoze mu mawanga nti emirimu gigabwa giweebwa baana baani. Tuguguba kubanga waliwo abantu abatagambwako. Mugenda guguba mutya mu kalulu? Tugenda kuguguba nga tetubalonda. Tugenda kuguguba nga twekyajinga okusobola okubajjako obuyinza mu buli ngeri yonna esoboka. Briefly sobola kwesukka ku ekyo. Okuguguba tuguguba tutya? Tuguguba nga we vote against government kubuli mitendera gyonna. Protest vote. Protest vote yetegeeza kambi kubalire nti bwogenda mu kalulu kanoonyi kubanga tetwagala kujjawo bantu kuba ku mobilizing agenda mu kalulu kuba twagala okukikozesa ng'eggaali etutwala mu bukulembeze. Tugenda kanoonyi as we protest. Tugenda kukalonda nga tulonda against government as we protest. Tugenda kukakuuma as we protest. Tugenda kukabanja senga temukalangirire as we protest. N'akalulu ka 2020 ke mwalimu. Nze saagala kudda mabega mu kwekubagiza nkutwala ku ky'omu maaso. Tugenda kunoonya akalulu, tugenda kukalonda, tugenda kukakuuma, tugenda kukabanja. We are protesting by mobilizing. What is the difference? We are protesting by voting, by guarding our wins, but also demanding for our victory. Enjawulo eriwa n'akalulu mwalimu aka 2021. Neddo oyagala kuzza abantu mabega mbatwala mu kyamu maaso. Because oyagala kuzza mu biringa byebimu n'ebyo byennyini bye mwakola mu kalulu ka 2021. Goli musiraamu ogoberera enkola ya nabbi ne bajjajja bwe gibagumira n'abaana bo bozadde kyo bagobereza. Wali olekeddaawo okukibabuulira kubanga ebyaliwo emabega nga abantu tebatambula ng'obusiraamu bwina okutambula balekeraawo. Mwamidiro Moses gye wava rooting for protest vote bagenda mu kalulu ak'okuguguba okulaga baguguba nga tebalonda babulula. Obudde butono nnyo ku topiki ate nga y'amaanyi naye kansooke nziggyewo ka disclaimer katono nti abanafu aba DF balina tweet gye baakoze nga balaga eggwanga nti nabeegaseeko. Ekintu ekyo si kituufu, sinaba kwogerako nabo, sinaba kubawuliza naye kyemmanyi nti babaddeko mu bitundu by'ebusoga. Nayogeddeko n'abamu ku abo ne bagamba handle eyo ku X si your official handle ya nabo batandise bya muhoozi. So kireka waliwo omuntu omulala abeyerimbika mu bo kale bazze bakikola abantu bangisigoweka. Ekyo nga nkimaze you see mbadde njagala NBS era etuyambe etufuneyo obudde obulala obumala to internalizing issues zino. Eastern Revolutionary Platform twawandika document
an academic document, a revolutionary document, ne tugiweereza balwanyi bannaffe bano ng'erimu engeri gye twalirese enkyukakyuka mu Uganda. Ne bagaana ojja acceptinga, ne bagenda ne bajjamu paragraph emu bo kati gye bazimbirako eya protest vote. Mweri mu kiwandiiko kyo. Exactly. Twawandiika document nga tewali kitaliimu. Era abantu abalina emitima emibi mu byobufuzi bagenda tukola bubi nnyo. Kubanga baleeta n'ebintu ebitakola ne baagala bikole. Bwe bagaana okuacceptinga our literature and writing ne tuliyinda bo balowooza ki mu ffumbiro. On my surprise ne neewuunya okubanga obwongo bwonna bwe naleka mu National Unity Platform including mwannyinaze Joyce Baagala. I am disappointed. Why? Nti mu strategy yonna gye balaba Museveni wazalutwala mbye tuze tuyitabo naye nti protest vote nga onalewo Sekabira bwaginnyonnyodde ku luno tawona. It is unbelievable. Era njala okutegeeza abantu b'Ekamuli municipality nti muwulirize buwuliriza bye mbagamba n'abantu b'Ebusoga mwenna muwulirize buwuli mbagamba Kampala teri protest ekyokuddamu ky'opposition. Si kyekyo ffe tekitukiikirira kubanga protest vote ku nnyinnyonnyola gye bonnyonnyolamu ffe tubibaddemu emirundi 6. Semwogerere Dr. Besigye emirundi 4 ne ku Kyagulanyi kennyini emirundi 6 nga ennyinyonnyola yemu yenye kanoonye kakuume kubisa ekipande kagoberere nga bye tubaddemu tetumuggyeko. Bijirwa omuntu bw'azaala omwana asooka n'afa n'owokubiri n'afa taddamu kuzaala. Anti toyinza kukozesa ate engozi yemu teyinza kuweeka mwana eyatta bali ate oyinza giweesa mupya. Nedda naawe kakati njagala okutegeeza ffe twaleeta regional political empowerment. So Honorable ono akugambye nti yatuuka okuva Emityana najja mu Nansana. From strategy yaffe, yes, from strategy yaffe tugamba to building a sub-region because Mityana is a sub-region. To building a capacity mu sub-region is tumaninge. Butumaninga omusajja tumusitwekinga nga buli wamu waliwo abalwanyi abamala abakugu. Ngono kye yakoze Luweero ali mu kintu kyange ekyennyini naye tebaagala kukyacceptinga. No, tugenda mu kalulu naye nga kali mandi ku regional level cooperative advantage yakopaka line mu kiwandiiko kyo. Yes, yakopamu ka paragraph kamu yo nezimbira okwo katono njagala ku information Bijirwa aleme kutawaanya. Bijirwa kiya bw'aba azanya netball side eri abaka n'ayawuza n'efuna moderator obuwambye bwana Sekabira kale malayo ebibuuzo byadde ombuuza no kitegereke so you've confirmed nti baba idea yo naye bamukati ninyo tekayinza kuyamba ggwanga era nsaba NBS eno etuyambe eyambe n'eggwanga being a political command center etwaveringira obudde obumala tujje tunyonyole ku approach ebiriyezo oba oleeta mwogezi wa kibiina oba pulezidenti wakyo Honorable Sekabira ne Mwami Bijirwa. Honorable Joyce, wali nnyonnyodde ku protest vote program y'emu eno but bw'owulira okunnyonnyola kw'abantu ab'enjawulo abamuga nti muli mu koota mu Galumonde because bino by'ebintu by'ebimu bye muzze mukola over and over again. Akati Mwami Adam Kungu kituufu ebintu bingi tubikoze. Bijirwa ono nga bw'agambye mirundi 6 nga tugenda mu kalulu ne tukampaininga ne tulonda ne tukola kituufu. Naye nze njagala nnyo era nkyogera lunye nti buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka yanja kyoyinawo either tukanye okumaajinga tusobole okwaŋŋanga omusajja kubanga ekintu kino ekya protest vote okireese nnyo naawe mwennyini Adam Kungu okireese nnyo. Sometimes nze nina n'okukkiriza nti oba nammwe nga media mugezaako okuteeka nuupu mu kattu nero bakiremeddeko namwe mukiremeddeko exactly naye nga bwe nakunnyonnyola to protest
okuwakanya wakanya buli kintu ekitali kirungi kyonna kubanga bwe twogerera essaawa zino okujja Anderson naye singa otubuuza ffenna abali wano tusobola okugaa nti mwami Museveni nedda so muwakanye goboba ogenda okulonda buli lwolowooza kubanga olaba ebintu ebyoyogerako waliwo n'abantu ng'omulundi gwabwe nabadde meetinga abavubuka ab'enjawulo ba NUP nga basinga ku bbogwe mulundi gwabwe ogugenda okusooka okulonda mu 2026 omuntu oyo ino muwa positive energy omuntu oyo ino muwa courage omuntu oyo ino muwa vibe ategeere ensonga ki lwaki alonda ng'alonda okuwakanya effobugabbi ng'alonda okuwakanya ettaka ng'alonda okuwakanya ebbula ly'emirimu ng'alonda okuwakanya okusibwa kw'abantu ng'alonda okuwakanya ekibuzaawo bantu ng'alonda candidate atulugunyizibwa naye nze overall nkugamba nti oli munnankyukakyuka oyagala enkyukakyuka oyagala Uganda empya oyagala okujjako mwami Museveni ne banne leeta strategy janje ogaye nti bannayuganda tuzena kino nze ndowooza kino kye tulina okukola kubanga toyinza kwesiba ku bantu bamu abagala mwami Museveni okuvaako tuli bangi waliyo n'abali ene waba Anderson naye nga butuufu basabirira nga basabirira mwami Museveni akole ki nga basabirira wabeerewo enkyukakyuka buli omu aleete strategy buli omu aleete kawufe gw'alowooza bwe twetaaga okusimbako erinnyo tubunule ekintu lwaki ensonga eno ejja nnyo ekibuuzo nkibuuziza abadde Honorable Ssekabira where is the difference obupya bwa kino buli wa where is the how new is it obupya bwakyo buli wa kubanga byebintu bye tuli mu kwongerako numbers mobilizing. First of all, where is the newness of elections? Zero. So we have elections after 5 years. Tubeera n'okulonda buli luvannyuma lya myaka emeka 5 naye wabeerawo abantu abataalonda luli abeegattako abakola ki betuli mu kukunga n'abalala waliwo n'abalala kinulidde bapya nedda waliwo n'abalala nga badde alonda bulala ayina okutegeera lwaki alonda oyina okulonda olw'embeera gy'oyagala ennungi ng'owakanya embeera embi well Honorable Kabuye protest vote teyakoze ku bulu bw'abavubuka in just a minute okusookera ddala protest vote yakoze gyemuze musuubiza yakoze yensonga kigaye buli we twatadde resistance ne tubanja obwenkanya ne tubanja abantu baffe balangibwe era balonde I thought protest vote eri comprehensive yes eri comprehensive naye nga womanyi we are building tuli ku stage ya kubuildinga tweteekerateekera the major okubeera mu 2026 tuzimba buli lunaku olukyanga tusomesa abantu tuba tuzimba lutaba neolwo tuli obubaka obugenda eri abantu bongera kubazimba ku ki kye tutegeeza naye era balina okukimanya nti tukyalina obuzibu mwadde mwogera ku bavubuka nti abavubuka bafe abamu batuvudde mubakoze eki si buli muvubuka akola kyakola nti abatamanyi ku lutabaalo kuba abamu kubo nga muganda waffe bigirwa ate balaga bali mu lutabaalo wakati naye era omusanga bami nga ali conflicted tawagira bali naye ate alaba tasobola kudda ku saidi y'abano abawakanya oli nabeera wakati awo nga ajja kukuba oli nammwe ate abakube atambulire wakati awo so nze ndowooza tetutunuulira bali abavubuka abakola ebikyamu bakozesa oba tutunuulire abo abalemedde ku nsonga baga ntugenda kukyusa ng'agende wamwami Mulola under protest vote kikye mugamba abalonzi Honorable Frank under this protest vote abalonda mbaga bagende bakole ki abalonda tubagamba ensonga Honorable tugenda kunoonya akalulu buli atuno bwetuma kunoonya akalulu tugenda kulonda akalulu bwetumala okulonda akalulu tugenda kukakuuma tukagoberere bakalangirire tukabanje mu kubanja awo tugenda tubuuza nti mugenda kukabanja mutya kuba kiyinza okujja gwerinda gwe oyinza obutamanya maanyi gaakyo naye ogamba lwaki gavumenti efuba nnyo batandise n'okuwoninga protest vote eyo tetuddamu giwulira buli woolaba Museveni wabeera ali ayogera ku protest vote ab'ebyokwerinda boogera ku protest vote kuba bagimanyi bamanyi kiki ekisobola okukola abali eno ebbali
basobola okunafuya ne balowooza tebamanyi mulamwa ne bawogerezaako okunafuya strategy ezo naye ye omuntu yennyini nyini gwefeesinze akimanyi bulungi protest vote yemu ku ngeri ezisobola okumufulumya obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda ate era ligenda kumufulumya. Bwana Broda katono watuge tugenda kwa talina byogenda oyo mutwali kwa agenda tesa nedda nze ntukuliza program wami Sekabira yegewa abantu ekitiibwa naddala ng'oli ku national television. No, tofaayo Don't be tofaayo mwami Sekabira muleke honorable ate osigadde nga honorable Broda nze sabo ndi foot soldier honorable I think bw'ogamba nti you have to protest wabaawo two parties strategy tegenda baleka waggulu kyengamba ziri two party sinja olwedde ogwo yabayaba so protest tekyaliyo. Ekyokubiri when you protest waliwo force ekwenganga because you can't protest and it goes anaway. Ekyokusatu onoonya akalulu n'abalala bakanoonya. I think dikoramu awo wetugenda okubuuliriza tugenda kanoonya tutya ogenda ku protesting otya ogenda ku protestinga mu ngeri ki so kitegeeza nti gye tulaga if it is protesting you anticipate violence ngambe you anticipate why do you anticipate violence because oyinza okubanga mu kunoonya akaluluko ogenda kubeera physical because you are not going to protest bannange nze nekalakasa no mbadde nsaba protected so protest vote already NUP kiringa bw'okwata socket eyo n'oteekamu simu ogicharging nga tekuli switch n'okomawo egikime ate n'osamba switch lwaki teyacharginze nga gwe atagiswitchinze on. I think the issue of protest vote is dead on arrival. Already mood z'eggwanga ziraga nti abantu tebali willing to protest. Ekinyuma kiri kimu nti abagamba abantu to protest bo tebali willing to protest. Ogamba bali mu protesting ng'oli ku African oli mu kunywa chai oli mu kutweetinga protest Uganda protest. That is where n'abaoga ku protesting kati ba protesting against kyovulaba eyali mu layini ya NUP luli olwaleero ali mu lyeni yeno ekirala kungu NUP egenda mu kalulu against opposition is going into an election against opposition. It is not going into an election against NRM. That's why nga NRM tuli mu kuorganizinga kalulu mwekube byammwe nga ffe tetubikola tubirimu okunyonyola kwa honorable Sekabira member wa NUP mbako wa parliament reference nawe second honorable nja kwongera katufaayo wabadde nyonyola kugambye amaaso gaabwe gonna gali kummwe kulaba nti temulondebwa temukwata mu kalulu kaabwe n'ebirala eyo gye bayita protest vote okusinza Sekabira yagenda kulowooza nti agenda kunoonya nga sinoonya ogenda kunoonya nga nange ajja kwogera kwa Afromobile ogenda kunoonya nga nange nnoonya kiki ekikulowoozesa nti buli ali ebweru alowooza nga ggwe bw'oba musiraamu buli omu musiraamu bw'oba mukatuliki buli omu mukatuliki. I think arrogance y'opposition eyo ne ambiguity ey'okulowooza nti ye olw'okuba musunguwavu ne buli omu musunguwavu that arrogance yegenda okubaleetera okubanga bahitinga dead end tali focused tatunulira kyewala buli lwogenda mu kalulu ng'olowooza Museveni mu 2011 baleeta ekyokuguguba ojjukira akalulu ka 2011 ne baleeta ne 2016 abFDC ne babagamba if you are defying temukkiriza kalulu temukkiriza kulayira waliwo ataalayira. Sekabira agamba bano mugende mugugube kubanga babaleeseeko injustice alinda pesilipu ye alinda pesilipu ye alinda gundi ye amafuta ge bwegatajja awulira ensonga nga ziganya agwagamba okuguguba asooka amuwa example gundi kye yatugambye bijirwa
Museveni yali mu nsiko nga n'abasirikale be bali muki nga bali mu nsiko kitegeeza ati gwe tojja kubeera mu kalina ng'oli eri waggulu mu kalina ng'ate ogamba ali eri mu mpewo yali obubi ennyo omulumirirwako. So in my view is tugende mu kaliri tu contest genda ovuganye katika muvuganye nakawa avuganye emitiyana buli omu avuganye gyali abantu basalewo naye ekyogamba mbu basalewo ono yowa behalf not on their behalf. I think it is going to be very hard for them. Producer atongedde eddakiika 5 buli muntu bagewe eddakiika emwemu ndoza honorable Sukabita gwaba atandika eddakiika eyo webali nnyo eddakiika yompadde nayo nnene ngoddamu ekibuuzo kiga nti olowooza munakkirizibwa ogenda maaso ne gavumenti enaabakkiriza okugenda maaso ne protest vote yammwe given oli yalimbako wa president akugambye nti wemba omukola protest vote waliwo abeera abalaba naye kansooka enziremu gweoyagala nziremu ansa nga nsinziira ku bulora mu mateeka omuntu omusibe takola ndagaano teyeyimirira talina kyakkirizibwa okukola bulora kubanga ali ku mpapula za kooti ne passport etagiina. Kati ako kanziremu ku ekyo gavumenti naatukkiriza tetwetaaga lukusa lwa gavumenti okugenda mu protest vote. Kyetwogerako twogera ku inherent rights eddembe erituweebwa Katonda. Gavumenti si erigaba, gavumenti erina kuuma likuume. Bwe talikuuma tuli banja. Ekyokubiri mu ddakiika ngereesa embayo tetwetaaga kwegatta na bannabyabufuzi bonna kyandibaddewo kirungi tukyagala naye kitabeerawo era nakyo si kizibu kubanga bannayuganda bo balina ebizibu ebibagatta gweolina bannyoko bagenze ebweru eyo bakadaama ku ssente ze bakola gavumenti yagala kubaggyako omusolo gwaka mu kitundu kyokka ate wano we basomedde tebasobola kufunawo mirimu ekyo ekizibu kingatta ne Kadaama seetaaga kugamba Kadaama nti you protest instead Kadaama yaŋŋamba let's protest. Kadaama ayagala kumuyambako. What is the end result ya protest vote? End result mugirinde oyagala nti Museveni bwe yabeera ngeeyo abantu yabagamba abantu tuba wasubi ya kutwala buyinza byonna byetwogera. Protest vote targeting kifo kimu kya bukulembeze bwa gwanga. Protest vote yagala kujjako gavumenti yagala kugamba nti ekyo temukimanyi twagala kujjako gavumenti tuteekeko endala bannayuganda bafune amaanyi gaabwe constitution gebawa eggwanga laffe likulembebwe mu nkulembero entuufu impunity eveewo obubbi bw'ettaka buveewo corruption eveewo protest vote kyeyagala era bwe tumala okufuna eyo objective bino ebisigadde byonna tugenda kwetereza twagala bukulembeze kukyuka mbadde manyi kyekyandisi ne wano okwogerako kasita gavumenti ekyuka abantu ne bafuna eddembe lyabwe obusosoze ne buvaawo mu mawanga engabanayo emirimu netereera kukyusa gavumenti nga muyita musemateeka butereevuonkoze bulungi nnyo twagala kukyusa gavumenti nga tetumenye mateeka. Bwana Bijirwa okusaba kuwuliziddwa eddakiika bagikwongedde wumba njala okutegeeza abatuwuliriza nsaba nowa kamera aginsongemu fe wali enjo nti bwe ndogera nti n'ab'e Kampala bali kumbona njagala okutegeeza abatulaba nti mu ludda oluvuganya ng'emululaba sofa mulimu IDH esobola okuleeta enkyukakyuka mu Uganda ya regional political empowerment yempya etabangawoko protest vote muzanyo n'ekitu General Museveni wagenda okunywa obunywa ekyayi naga nekino ekisanja kimaze yarabye nakola ki nze nkubuulira because bwongamba nti ogenda kutwesinga akalulu from the polling station to the tallying center ya district ekinene nnyo olinga alwanye nnyo ng'akwagala nnyo akomaawo tasobola na kutuuka mu holo mulimu batalingira akalulu kagenda okumala okubalibwa district turning office okaweereza ku center nga ku tallying center kusigaddeko iso DPC chairman NRM ne ba staff of electoral commission nga buli candidate yena zeewo either bamulangiridde agenze n'obuwanguzi oyo kubwe mupi oli kamukubi taze na kujja nga ne agent wa president taliwo NUP n'ebibiina ebyala byonna nga FDC tewali kibiina mu Uganda kirina obusobozi kubeera bubeezi ne agent ku district level ne agent ayina obukugu obutuula ku desk nga yenkanyankanya obwongo ne ba staff electoral commission mu computinga ebivudde mu kulonda nga babiweereza e Kampala so baleme tumalira biseera. Honorable Joyce, 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 Honorable Joyce,
nze maliriza bwenti era nga bulijjo buli muntu ayagala enkyukakyuka kuba ebigambo byonna tujja kubyogera ebigambo tubyogedde ebigambo tujja kubyogera waliwo ekiseera kyemukkiriza nti bannange kino kikozeeko kino kiyinza okukola kino tusobola okitrayinga mujje ku drawing board tugatte obwongo kubanga ne bwoba oyagala bwagazi bululu buli muntu akalulu kokolaki okeetaaga essaawa zino bulola ne bwagamba nti agenda kulonda Kyagulanyi akalulu ke tuba tukeetaaga kitegeeza tuyina okuteekawo amaanyi ag'enjawulo no tokkiriza bigira ku diverting nze nkugambye nti omuntu yenna okutwala obuyinza weetaaga okuteekawo enkola kubanga okutwala obuyinza ng'oyise mu kalulu olina okuba nga gwe ofunye obululu obusinga obungi kitegeeza nti buli munnayuganda tumwetaagako akalulu ke kitegeeza nti buli munnayuganda yeetaaga okuwulira mmeseji yaffe ey'enkyukakyuka n'agitegeera n'emunnyikira n'alonda enkyukakyuka tugende mu Uganda empya ffenna seconds asatu ezimbeereddwa zennyini zenja okukozesa ssebo kuba ebisinga bannange babyogedde naddala abali ku ludda oluvuganya nze oba kubange bugendere bantu abakola mu bitongole by'okwerinda bannaffe abo omuli abasirikale abamilitale abapoliisi n'ebitongole ebirala byonna abagenda okuba nga baleetebwa okukola effujjo ku bannayuganda njagala mukimanye effujjo erigenda okukolebwa omukulu yaweze yagaye beetegese ate buli lunaku era badde balikola ne mukalulu balikoze nga kiriko ne evidence naawe n'obiteekayo wali so tubagamba ffe bwe munaakitwala nti okumenya amateeka n'okulinnyirira eddembe lyaffe gwe mulimu era ge mateeka amatuufu ge mukwatisa okubawakanya bujja kuba buvunaanyizibwa bwaffe era tujja ndowooza bintu nga bisatu ekisooka bw'oba tokoze ffujjo teri agenda kukolako ffujjo so bw'onooba oyagala emirembe tokola ffujjo ojja kukola ffujjo tebakuleke ekyokubiri gavumenti sekabira yoyagala eveeko oba kuba toyagala ekubanje simanyi naye gavumenti bantu be bagijjako nange mobilizing bantu kati ebintu omulimu gw'okujjako